Nga minisita yasuubiza Sabiti eyise olunaku olwaliro akituukiriza bw'asinkanye omuyimbi omuto Patrick Ssennyonjo amanyiddwa nga Fresh Kid. Ono awerekeddwako abantu ab'enjawulo okubadde maama we, taata we awamu n'akulira ekibiina omuyimbi ono mwayimbira. Minisita Florence Nakiwala Kingi akikkaatiriza nga omwana ono bw'ateekeddwa okuba ng'akuumibwa ku ssomero olw'ensonga nti obulamu obw'omu maaso mwe butambulira. Kana omwana yalina okuba omuwanguzi. Buli omwana yalina obulamu bwe n'omwana yalina obulamu bwe. N'olwekyo omwana mu bye tukola byonna yajja okuba omuwanguzi. Kubanga gwe leero w'oli enkya toliiwo. N'olwekyo mujja kugenda mu ofiisi y'omukyalo oyo ajja bbawa ebiwandiiko by'omwana oyo byagenda okutambulira kuba bye tubiyiseemu kyemutategeraganye. Minisita era aliko amateeka g'asomedde manager wa Fresh Kid Francis Kamoga n'okulambikibwa kw'alina okugoberera. Ajja bakolera amateeka gongera okutambulira nga bwe tugayiseemu wano era mujja gateekako omukono era kyemwamukiriziganye nga bye tubyogedde. Ye Pius Bigimana ngono ye muwandiisi wa nkalakayira owa minisitule y'ekikula ky'abantu awamu n'okwekulaakulanya akuutidde abakulira The Texas Entertainment Fresh Kid mwayimbira okwewala okumukozesa ng'oluwendo mwe basobola okwejjira mu bwavu. Abeereeyo akole sente ffe tufuuta kasi yawo omuladi obugumba bwe buto omwana alina okuzannya n'okwebaka 8 hours in a day. Nkwegayiridde sebo oba omwana wamuzaala obeere n'ekisa omanye nti omwana ono has a future and that future eri mu bye tukola kati. You know, a child, the future of a child depends on how he is brought up. Taata wa Fresh Kid Paulo Mutabazi awamu ne nnyina Madrina Namata bakiriziganyizza n'ebisaddwawo minisita era ne bategeeza nga omwana waabwe bw'asanidde okukuumibwa mu ssomero. Walituukidde olwaleero nga Fresh Kid alina akayimba akapya akeegayira minisita okumuleka akulaakulanye ekitone kye ke yatuumye Bambi. Fresh Kid waviiriddeyo okulabikako eri minisita kididde Sabiti eyise minisita okulaga nga omwana ono bw'asaanidde okukuumibwa mu ssomero olw'ensonga nti ekitone nga kiwerekeddwako obuyigirize biba bikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Tulabye abayimbi bangi abato abattumuka olw'akaseera wabula ne babulirayo. Ricardo omuto y'omu ku bo wabula waliwo n'abo abato era abasobodde okulaakulanya ekitone kyabwe ne gye buli kati. Mu bo mwe muli Baby Gloria n'abalala. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.